Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya ddoboozi bamutantambi Kimso number 1 rich boy Maxwell Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti otuvimbisa webale kuba nti eva obeera wano ogamba nti yes ndina okutambula ne bakyali bange mpola mpola. Bobi Wine yakoze oluyimba ng'alagirira bannayuganda engeri gye balina okuba nti bamulondamu. Oluyimba luno lukowoola bannayuganda okuba nti bamulonda n'okuba nti balonda ekibiina ekya NUP era nga umbrella yafuuse umbrella mpola mpola. Yes mwebale kuba nti mutambula naffe tubaagala nnyo ba blood baffe mwebale kuba nti mutukkiririzaamu mwebale kuba nti mutwesiga ne mugamba Uganda mu Kamoli gwe mukutu ogukyasinza okuba nti gutuweereza ebintu ebinyuma nammwe ne musala okuba nti musubscribinga ku the biggest family in the world. Bambi mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwesiga tujja kuba nti tubaweereza n'ebisingawo mpola mpola. Tekyali nnaku z'omwezi 14 wabula olwokuna luno lwe tugendamu kyawedde dda ffenna tukimanyi nti Uganda esalawo ennaku z'omwezi 14 era nga ennaku z'omwezi 14 January mweno wiiki olunaku lugenda kubeera lwakuna wano nno Uganda egenda kuba nti eronda omukulembeze asobole okuba nti atwala eggwanga lyattu mu Uganda mu maaso. Obukulembeze n'abakulembeze bagenda mu maaso n'okuba nti baperereza n'okuba nti basaba akalulu era nga buli omu ayogera ebintu ebyenjawulo. Waliwo agamba sexuality your future, waliwo agamba nti we need change, we are removing a dictator, waliwo abagamba nti yes we need rule of law, waliwo abagamba nti enough is enough, people must go, waliwo abagamba nti yes enough is enough but we can't kill them all, we need them alive as we develop and build a new Uganda. Mwebale kuba nti era mujja wano mpola mpola. Yes mukuba nti tugenda mu maaso n'okuba nti tufuna endowooza ez'enjawulo mu byobufuzi era nga abeesimbyewo okuli John Katumba, yes Kalembe Nancy, yes oyo omukyala Musoga, then mpola mpola yes Mugisha Muntu, General L Tumine kwogata General Yoweri Kaguta Museveni musajja waffe amanyikiddwa nga Bobi Wine bagenda mu maaso n'okuba nti bamatiza bannayuganda basobole okuba nti balondwa ennaku z'omwezi 14 yes Thursday eno mpola mpola basobole okuba nti bagenda mu buyinza. Bangi abamanyi already, for example government eri mu kibiina ebaddewo emyaka 2 plus 3 plus so kabonero kaabwe basi mpola mpola. Abalala nabo balina obubonero bwabwe n'abalala balina obubonero bwabwe. Amulyati of course kiba kisumuluzo naba FDS nakyo ekibiina kiruddewo okuva mu 2001 pakati kize kikozesa kisumuluzo. So nolwekyo yes ku mulundi guno Bobi Wine ye mupya almost n'abantu abalala abapya naye nga Bobi Wine engeri gyali nti mupya ekibiina kye agenze maaso n'okuba nti akikolera akayimba ye kennyini agenze maaso n'okuba nti asaba Uganda bamulonde n'abalagirira engeri gyalina okuba nti alondebwamu mu kayimba kano. Agambye nti yes omwana wa Uganda olina okuba nti weebereramu kubanga ate tumaze ebbanga ddene nnyo nga bamuzoganya. Omwana wa Uganda amaze okuba ebbanga nnyo nga bamuzoganya. Omuntu abadde nga tasobola kusiza mu nsi ye n'okuba nti obaolyawo yeggalira mu nsi ye nti emirembe gye bagamba nti batuwa tufuna emirembe naye ate bamala ne bagitumalako nga bakuba emboko mu siyagasi n'okuba nti obaolyawo yes abantu baluzinga obulamu bwabwe. Agambye nti enfuga eno erina okuba nti ekoma mu bwangu ddala. Uganda erina okuba nti ekyuka, bannayuganda balina okuba nti beyagalira mu nsi yaabwe n'okuba nti sisitimu ekyuka. Bobi agamba nti kimala abasajja babadde mu buyinza okumala emyaka 33 tugenda mu myaka 35 mpola mpola nga bali mu buyinza era nga munnayuganda tasobodde kuba nti abenefitinga mu bintu byabwe okuggyako bo bennyini okuba nti bakusa ensawo zaabwe. Agambye nti corruption yafuuka corruption, obutemu baafuuka obutemu. Bangi abantu abafa obaolyawo bagamba nti tebamanyi mayitire. Bobi Wine yafudde n'appointinga ku Shane Omuzata n'appointinga mu musajja mukulu amanyikiddwa nga Afande Felix Kaweese, yes Muhammad Chilumira mpola mpola n'appointinga mu bantu ab'enjawulo ng'agamba nti gavumenti erina ebibuuzo bingi lwaki abantu bano bafa era nga n'abantu ababatta tebavangayo kuba nti obaolyawo batwalibwa mu mbuga z'amateeka abantu bano basobole okuba nti bafuna justice mpola mpola. Bibuuzo bingi byesobola kuba nti nze nange mbuuza oba gw'obuuza naye nga ate Bobi Wine yabikutte n'abibuuza gavumenti eriko mu kuba nti abibuuza wano nno bannayuganda batandise okuba nti babanja n'okwagala okumanya ansa z'ebibuuzo bino mu kumanya kwagala kuba nti baagala okumanya ansa. Abakambwe bajjeyo tiyagaasi emigo n'embuukuuli ne batandika okuba nti baziddamu. Wano nno twalabye afande
wa poliisi ng'agamba bannamawulire be Uganda nti yes tetusobola kubeetondera lwakuba nti tubakuba wabula tutwala omukisa guno okuba nti tubategeeza nti tukyabakuba nnyo kuba bannamawulire tugezaako okuba nti tubatangira okuba nti mugenda mu trouble ne mwolekera trouble so tujja kubakuba n'ebigere tubimenye yes mpolampola kubanga bannamawulire tugezaako okuba nti tubatangira mpolampola tubakuba tubajjemu obutawulira ekitegeeza munnamawulire musiru nnyo alina kuba nti akubwa okutegeera kye bamugamba munnamawulire yafuuka nte munnamawulire yafuuka mbizi munnamawulire yafuuka mbuzi owe Uganda nti tasobola kuba nti awulira nga tebamukubye kyanaku nnyo nti omuntu ali professional asobola okuvayo arrogantly n'alumba amawulire bw'atyo naye ate munnaffe afando kyola tunakolera kigwe gwe yamalayo yes genda mu maaso n'okuba nti otulugunya bannamawulire genda mu maaso n'okuba nti obakuba obawonya trouble ng'obakuba ate munnaffe mpolampola tunakugamba kye bannamawulire bangi battibwa bangi bakubiddwa tebasobola kuba nti batambula mpolampola bungi munnamawulire amanyikiddwa nga Ashraf yakubiddwa essasi n'ebintu ebyenjawulo bibyo by'ebyenjawulo bigenda mu maaso so n'olwekyo omukulu ono Afande Ochola yavuddeyo n'agamba nti yes bannamawulire tubakuba olw'ensonga tebawulira ate tukyabasabula nnyo Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti nze kweyo gavumenti yange tebigenda kubeeramu era nga ngenda kusaba munnayuganda ali eyo ennaku z'omwezi 14 nonya wali umbrella tiki nga agenda kuba pulezidenti noonye Bobi Wine oba wali umbrella manvuuli totawaana woolabaawo teekawo ekinkumu oba osobola okuba nti oteekawo yes tiki nga butiki kinzi osobola okuba nti onunula Uganda agambye buli awali umbrella wotikinga buli awali umbrella wotikinga era nga umbrella efusa umbrella mu kayimba kano Bobi Wine ageze mu maaso n'okuba nti akola akayimba akasobola okuba nti kakyusa bannayuganda endobooza agambye nti akalulu kogenda okulonda tekagenda kuba nti kateekaye mu buyinza wabula kateeka gwe mu buyinza n'okuba nti lekanunula eggwanga akalulu kagenda mu maaso n'okuba nti kakwajja yes bangi beewalikirivu era nga bw'otuuka mu kibuga Kampala bangi badduse edda mu kyalo nga batya ebinaddirira mpolampola kyannaku nnyo okuba nti yes tuli mu mbeera bweti naye ng'ate kiggwanga kubanga ate bwe kiggwa kisobola okuba nti kiggwa Bampita Rich Boya Maxud Junior Badman Jimso yes mbaagala nnyo ba blood bange mwe mutasobola kuba nti mbeerawo yes Bobby mu kayimba avuddeyo n'alaga byagala okukyusa n'okuba nti akolerera eggwanga era avuddeyo n'atandika okuba nti awera nkolokoto nti n'omusajja nga twegasegase basobola okuba nti bamujjako omusajja ki gwayagala okuba nti ajjako omusajja gwayagala okujjako nakkiriza oba kafuuwe ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 14 azuukuka mpolampola kwata ogende n'akaluluko kwata ndagamuntu yo genda osobole okuba nti olonda nze sijja kusalira wani gonna londa oyo gwowulira nti asobola okukyusa eggwanga lyo golonda gonawulira nti asobola okukuuma obutebenkevu n'okukuuma n'ebyo byolina agenda mu maaso n'okuba nti olonda oyo gwowuliramu asobola okuba nti akuwa emirembe agenda mu maaso n'okuba nti olonda n'oyo omuntu asobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti akuwa emirembe asobola okuba nti akyusa eggwanga lyatu Uganda tolondola okuba peer groups tolondola okuba influence tolondola okuba nti kino na kino agenda mu maaso otunulire future ya Uganda bw'ojagala okuba nti ebeera then mpolampola osobola okuba nti olonda akaluluko mpolampola your choice your vote your choice so olibadde okuba nti osekiwalinga nawe future yo ng'olonda oyo omuntu gw'oyagala ne Uganda gy'oyagala ebeere Uganda gy'oyagala ebeere esinzirako oyo omuntu gw'ogenda mu maaso n'okuba nti olonda yes bw'oba oyagala Uganda eri etyo bw'etyo olonda oyo gw'oyagala n'oyo bw'oba oyagala Uganda egobedde ekyuse londa oyo omuntu gw'okkirizamu nti ajja bikola byonna nkugambye omukoto guligomo gwa Uganda mu Kamoli manvuuli efuse manvuuli mu luyimba era nga Bobi Wine yamaze dda okuluta aba nopu bonna bajaganya aba NRM enkingo bazisise bagamba nti obwaye kana akavubuka kakozesa nnyimba okuba nti katobbako sho n'okuba nti kabba obululu wano nno mpolampola akayimba kano tebajja kakkiriza kuba nti kazanya ku radio yonna kubanga kalinga akalango mwebale kuba nti mutambula naffe amanye ndowoozi bamutantambye
Chimso, drama on Rich Boy and Max the Junior. Love you my people, without I can't breathe. Mutali sobola kumantizisa bamikwano mwe abandeta wano nenga Matiesa the Badman Rich Boy kajo wano asobola kuba nti abatuusako agagenda mu maaso. Agenda ku Instagram ko Santa Jimso bambi, go follow me, I'll follow you back. Agenda maaso nokuba nti ongattako. Bye bye for now.